Ebya SB4 ne Antera munange tebinnagwa abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okwebuuza ddala ki ekyatuukawo wakati w'abaagalana bano ababiri Nnaalongo ne Ssaalongo. Okitegeera nno mukwano engeri gye kiri nti no munange SB4 teyalabiseeko lunaku lwa ggulo ku pate munange eyabaddeyo era buli omu n'asigala nga yeebuuza ddala abantu bano ani yabaawukanya ani yabaawula ye ki ekyabaawo katubere nga tukuwa akatambi kano. Ssekyewa yayimba akayimba n'agamba ebibimba bikka ne SB4 ne Anatalia namwe mwaliwo nga zi birthday surprise zifuse birthday surprise ku Sanyuka TV ne ku Bukedde TV. Let me have some water. Semani oba mpulira bubi. Ibra, ngaba ayina kyagamba naye Stani ayina ettima ani yali amanyi nti Anatalia basookera ku makya ne bamubuuza ku SB4 n'asirika n'awunawo obuwuunyi n'abanga atawulidde. Bannange SB4 watuukako nga mwe example y'omukwano mu Uganda ng'abakozi ba TV bonna bagamba nti njagala mbeere nga SB4 ne Ana, njagala mbeere nga SB4 ne Ana. Mwatuukako ekiseera nga mwe baloomi yandijuli ba Uganda nga zi birthday surprise zifuse birthday surprise ku Bukedde TV ne ku Sanyuka TV buli muntu ng'abeegomba ne Sitaani ayina ettima ne buno obudde basobola okubuuza Anatalia nti naye SB4 waagwani n'atunula eri bw'ati SB4 waagwani n'atunula eri bw'ati. Bannange eyabaloga muntu mukulu nnyo eyabaloga ettima ly'ayina sisobola ditegeera naye nga kyo azayimba akayimba n'agamba nti omukwano gunyuma guba gutandika SB4 mwatwagaliza omukwano twatuganga ne tugamba naye bannange Mukama Katonda waffe tuyambe tubeereko nga SB4 ne Ana ng'abakozi ba TV bonna ne radio mumwafuuka balomodo baabwe ng'okwano omwana n'agamba onankolera SB4 byakolera Ana onankolera SB4 byakolera Ana n'omugamba ebyomubuliri gy'otabeera nti nedda okunkolera nga surprise mu office ne kati birabe. Subscribing likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Bobi Wine munange azzeemu okujjukiza bannayuganda mbu gyali tatudde era ensonga z'eggwanga n'okukyusa munange obukulembeze zikyagendera ddala mu maaso. Katubeere nga tukwa Bobi Wine abeere ng'alambulula ensonga zino. Akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava Amerika kava Bungereza kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko okumusekeeterera si kirumamu kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza nga mbagamba mmwe Abamerika mmwe mututta bagamba tetubatatutta mmwe musasula omutemu atutta ate si kigamba Abamerika bokka b'e Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze nina omukisa ndi artist ate artist ali international ate manyiddwa so ntuukirira administration ye Washington era gyengenda okubeera olunaku bbiri Maria Kabamba naye ate ntuukirira n'Abamerika bennyini nga mbagamba mmwe ba American citizens kuba bwe balaba documentary yaffe erabibwa miliyoni ne miliyoni z'abantu wano mu Amerika babuuza tukole ki mbagamba mugambe gavumenti yammwe erekeraawo okusupportinga dictator ali e Uganda ne ba dictator mu Africa n'okusingira ddala dictator ali e Uganda mulekeraawo okuwagira Museveni atemula abantu baffe ate n'akyewaniramu mulekeraawo okuwagira Museveni awamba abantu n'alinyirira democracy. Lwaki tukola bwe tutyo kambazeeyo kemabega mu early 90s omanyi nti ne Nelson Mandela wadde yali freedom fighter naye munange gavumenti y'Ebungereza nga yamuteekako laama nti oyo terrorist naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwotadde n'aba South Africa n'aba Africans abalala abakola solidarity ne babeera nga beekalakasa ku street nga bavumirira obufuzi obw'ekikaggulu obwa apartheid obwali mu South Africa
America, government ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyi ki ya kwakidi ya sintu kube bali bagivujira ne batukisa ne bagamba sintu era government ya America bwe yalekerawo okuwagira government y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa ensonga lwaki tukozesa art tukozesa ennyimba tu lobinge Washington naye ne mu bantu sekinomu tu building alliance y'abaddugavu si bannayuganda bokka n'abaddugavu mu buli state ya America eno ensonga lwaki luli nabadde California nabadde Los Angeles olwaddako nabadde San Francisco olwazeko nabadde New York kati ndi Boston enkya ngenda Washington oluddako ngende Michigan njagala kukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa ngensi yo ne bagamba mwe batemu mwe mutta abantu singa abantu b'e Rwanda bakiina mu biseera bya genocide oba oliawo genocide teyandibaddewo so teeka akazito ke twagala okuteeka ku gavumenti zino ezikolagana n'ekyemalira okusooka twagala babasaliko obuvujjirizi obwo kubanga bajeti yaffe eye Uganda eri funded mu sente ze bajja eno ze beewola nga bazeewola mu mannya gaffe mu mannya g'abaana baffe ng'omwana wo n'omuzzukulu oba oliawo omwana w'omuzzukulu wo ng'agenda ozisasula kubanga bw'oba otunulidde kati public debt tetulina ebbanja lyetulina nga Uganda eryewolebwa bano abasajja nga bazibba bubbi bazigulamu bizimbe n'Obulaaya kigenda tutwalira emyaka 94 okuzisasula zimalayo era nze mugamba gamba nti mmwe bino bimikola tetujja zisasula so to making sure tujja mu mawanga gano okugenda nga tukutula obwo busuwa bwannakyemalira bwe banalekerawo okumufandinga oyo kisobola omwekolerako naawe naye tesobola kulwana na $1 billion zimuwebwa buli mwaka tesobola kulwana na zipawundi na zero eziba mu nsi twagala balekerawo okuvujjirira oyo namukadde lyoke mutumwangange atuwulire batiitiizi mubalaba kwambala bitogi kati we Museveni gwolaba omulaba kwambala bitogi legenero si genero naawe abo batiitiizi yabeeranga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be baanunula eggwanga lino okegera akutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna zonna oyo ne babimwambulamu okikyasobola okukola so si bamaanyi nga bwe mubalaba si bamagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo banange tugenda okuba abo pala emisinde so tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu they are as not as detailed as you can think. No, they are not. Kitegeera just kubanga bawa Messi yaffe batufugira kufia muntu ki gwe ugamba nti akulira amagye nenga communicatinga bwatyo n'abavola n'agamba okay nabaddeyo ne birthday yange oba baba yamusanze aganga idewa ye kennyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyidde gusaanidde gufulopinze naye kennyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabye eyo gwolowooza ddala ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gwolowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation. Nga tetuneeyongerayo njagala okubuuzaako ku Namulindwa Prosi webale kuba nti nate oli ku mukutu Maria munkutumiddeko webale kuba nti no naawe oli ku mukutu. Kale nno mu mawulire amalala bajja avuddeyo n'atabukira abo abali mu kugeraageranya okufa kwa Honorable Nakimuli nkw'ossa n'okwa Honorable Segirinya. Ono agambye nti nno muli mu kuwayiriza abannuupu mbu simanyi abaasosola naye mbu kisinziira ku famire. Mbu famire ya Honorable Nakimuli wabadde tosobola kuba nti nate ogiyisaamu amaaso okitegeera nno mbu ebintu byabwe byabadde organized nnyo nga biteeketeeke bulungi. Ndabye bannayuganda nga beebuuza lwaki Segirinya tebamuziika nga Hereni. Nze Professor Bajjo bwe neyita professor abantu bangi banyiiga olikwenda kutawo kalenda amalalo bagatunda zaasagala biteekawo nti bwe neyita professor abantu bana batisana banyi bannayuganda banyuma balowooza twenkana naye abasinga kaneewandeka bamu basinga okutegeera politics. Hereni omubaka w'e Kalangala
abadde mwana wa faza w'abathodokisi ebintu by'okufa kisinzira famire background ne famire engeri gye yeeyisaamu. Segirinya yali mukwano gwa Bajjo. Segirinya yali ghetto youth. One man army. Ngala kinyonyola nga asaagirira bwenti. Nti Munnayuganda oba muwumba tuutu nnyo, obuwumba tuutu mba sivubi. Okwata Ereni n'omugeraageranya ne Segirinya. Na America. Family ya Ereni ya Snoop taina buyinza ku mulambo. Segirinya yafuna mu kiseera nga Mpuuga bakawukana ne Kyagulanyi abana abanoopu nga Segirinya yafuna mu political momentum nga y'amaanyi nga Nuupu erina okulaga nti Segirinya waffe nabali balina okulaga nti Segirinya waaki waiwe. Weakness yali mu lumbe yonna toyina ginenyeza Nuupu, toyina ginenyeza Mpuuga, oyina ginenyeza famire ya Segirinya. Omulambo gwe gwalinga gutalina bannyini gwo. Banenge bannayuganda ekyo nakyo mukifuula debate. Lwaki oli sente mwaziga na family yagana sente kati bodu nopo ino muyinza ku mulambo gwa Segirinya yagwamba wamba bwawo katonda bakola politics awo batambula ne bagenda ebisigadde byali bya family era family yali badde ne demoga tutagala wa nopo yina kujja ku mulambo gwa teri yandisize family maani ondegedde wako nikitegeera kati njagala mujje ebyobufuzi sente ze bawadde Helen tezageze mu kibiina kya Nopo zageze mu family ya Helen sente ze bawa Segirinya tezagenda mu kibiina kya Nopo zagenda mu family ya Segirinya. Kale Nopo teyina bwogezi kyokka ebiva nebikumanyira nebikuvuma ebindi babisirikira just basirika tebibalina kwogera naye ekintu kye basobola okunyonyola public ne bakitegeera. Family y'abano yayagadde okusibula omuntu waabwe mu ngeri esembayo okuba eya corporate in a very diplomatic way. Sizana nkolagana Segirinya yalina nkolagana kina sipiika, Segirinya yalina nkolagana kina abali mu buyinza. Segirinya yali nnyo mu kabampaane nga Bajjo olumu. Otegedde bulungi kyekugamba woyisa otya oli gamba sita oli corporate oli decent oli labadaba style oba oli gentleman nakyo kitamininga amagenda go. But Helen yabaira atya? Helen she was very decent. Kalumu ekigambo ekyo kyogera bubi ekigambo kikamu understanding. Ne Segirinya was very calm. Discipline ne surroundings za Segirinya bali bayayeyaaya abasinga bannange nnyonnyola bulungi ndikutegeera saagala mugambe nti waliwo yalemesa Segirinya okufuna ssente. That's family erina okugoba ku ssente kubanga ssente zaaba wabula kyennenya bannabyabufuzi Segirinya oyo yali muntu wammwe nnyo temwaddamu kunoonya ku baana be temwaddamu kunoonya ku famire ye ni bakyala mwamukolerako amawulire temumanyi na Nagirinya waasomera kyokka Segirinya yafa ayamba abanaku bonabona abakwata akasindalo ku lumbe lwa Segirinya tebaddayo. Okitegera kyekugamba ng'omanyi abantu abeeyama tebamanyi na Nagirinya waali bamuva era kyobalaba nti famire ya Helen omwana we bambi yabadde sekiwadde bulungi tebabadde mu kabampaane wa politikisi babadde boogera kituufu. Taata teyaze mu mpepo sitimotemu teyaze mu kabampaane w'abazaake teyaze mu kabampaane w'abadina Rose ye yakoze kituufu nga faaza bwabeera. N'ekyokubiri status family status zaawukana engeri gy'oyisaamu famire ya faaza sizo nkyamu eya Bajjo faaza baba bantu bakitiibwa mu society bane mukitegedde ansa alawaane bagala kukubirawo Bobi Wine alabi nga bakwena mukuba okubanza omulambo guno bagugema bundi kugu ekyokubiri Bobi Wine tebalina baboogerera ate bagala ne bammanyiira Bajjo munyampi bane bebivuma nga nange mbivuma Bajjo seetyegye ampuliza kakati waliwo eyabadde anyiise bakisegerinya bamuyisa bubi Ereni bamuyisiza bulungi nga terayinza kujja ku TV kuba abasajja bandipadde nga n'omusaala kati nze nfunamu kimualiwati bakulira kituufu bakola ebyekisiro nga mbavuma ate embaga zaaki wagaze nakyenjagaza Nuupu Bajjo nakyenjagaza Nuupu nakyenjagaza gavumenti ya Mwami Museveni nakyenjagaza PLUs nze a single man, one man is army without any political party.
Mukimanyidde ddala bulungi nti Spice Diana yawamba ebintu yawamba ebintu oba ebyuma baali tebamusasudde ssente balagana ssente zibalina omusasula we yatuuka okuyimba munange nga balance we tebannamumuwa n'abeera ng'ate awamba ebyuma kakati avuddeyo nannyonnyola baaganye okuba nga bakusasula was it the best option for you? It has always been the best. Okugamba nti kongende n'ebintu by'abasajja. It has always been the best. Yeah? Trust me. Tufiirwa babiri. Wamaze kirowooza. Ate ebintu byo weebiri. Era owaleta ssente ng'ebintu byabakola ki? Nga babitwala. Bintu ki bye wasitudde ko twalabyemu PC? Byebyo bewalabye byebyo. Twalabye PC, twalabye microphone, twalabye weebiri. Ngabe twabifunye sina kyengera bikosa kuba nina ebyange n'emizindalo nina microphones nina computer ebyange ebya company yange kati ebyabwe weebiri mu store so kati ekyo kyo kati gwe mukupima bwemu bijja mu kasente ke wabadde obanja ka balance tebijjamu n'ebisobola osasula abakozi enviiramu awo tebisobola bisobola osasula abakozi bakati omukozi ye tamanyi ebyo tebimukwatako nze ngina n'abaana ku mulimu ba DJ wange oba driver oba ani ba manager ye ayina osasula ye sente z'abazaagala bana balina families balina obuvunaanyizibwa so era n'abasasudde ku zange era tebatuwadde sente tripotinga ebyuma bitundibwe nzizeewo sente zange Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba